olutalo wakati wa General Muhoozi Kainerugaba CDF ne Jimmy Akena president w'ekibiina ekya UPC lugendera ddala mu maaso lutandika butandisi. Kali munnange mu nkola ey'omumwa obutayinza kuyita ku mbubbu nga tegwesokodde bw'atyo Muhoozi nabadde nnyinza n'oteekawo omukono gutemako Muhoozi obutayanukula Akena. Kakati bano betwogerako ababiri jjukira nti Akena yaliko first son. Kakati ngera Muhoozi bwe bagamba nti first son. Ekyenjawulo ekiriwo nti Akena mukulu ku Muhoozi ate era ne John Museveni muto ku taata wa Akena omugenzi, kubanga taata wa Akena Obote, Dr. Milton Obote ye yazimba Museveni mu byobufuzi era ye yatuleetera ekyokoola. Kakati awo mu kumuzimba mu byobufuzi kiba kitegeeza nti Akena bwe tuba twogera ku experience, kitegeeza alina experience nene nnyo ku Muhoozi Kainerugaba, experience nene. Kale nga mukulu we ng'alina okumugambako ate era nga bwe kiri nti famire y'abano ye yazimba ey'abano mu byobufuzi, kubanga Museveni Obote yamuyita KUPC boy, kaali KUPC boy. Naye bwe twogera ku mpisa ate bano basiiwuufumukko ku mpisa, sayidi eno eya Muhoozi ne taata we basiiwuufumukko ku mpisa, kubanga mu kampeni za 1998 Obote yali yeesimbyewo, Museveni yeesimbyewo, Paul Kanga Ssemogere yeesimbyewo, Obote nga ye Katumba Oye ow'ekiseera ekyo kateebereza Katumba Oye okugamba Museveni nti gwe oli kasajja kasirusiru. Kati mu biseera ebyo Museveni yali Katumba Oye, naye yasobola okuvuma Obote akasajja akasirusiru ate nga yamuzimba mu byobufuzi n'amuweerera n'amutwala Dar es Salaam okusoma n'amuintroducinga ku Banyerere. Byonna Museveni by'amanyi Obote yabikola ki? Yabimulaga okuleka mpozi enkwe oba situmanyi, naye bayayogera Obote n'agamba nti talabanga muntu mulimba nga Museveni era bw'aba akubulidde amazima gaba gazze by mistake. Kitegeeza yali yamusoma era yatubuulira aloga nti Museveni si Munnayuganda, yatugamba si Munnayuganda, Munyarwanda. Obote yasooka bitubuulira ebyo byonna, story nazikubuulira story lwaki yayogera ebyo mu kuddiramu akasooke tugende ku bivumu oba ku bukambwe obuliwo. Kakati munnange sigambye tisijja kudda ku nsonga lwaki Obote yali akakasa nti Museveni si Munnayuganda. Ngenda kudda gwe justice okuwuliriza katono wano. Kati munnange Muhoozi Kainerugaba bw'atyo ategeezezza mu kwanukula UPC President Jimmy Akena nti shut up, bikka ku mumwagwo. Kyategeeza oluvannyuma lwa Akena okuvayo n'amucriticizinga n'amunenya olw'engeri gy'akwasaganyaamu social media posts ze, n'agamba nti zino ziswaza era tezigwanidde muntu yeegwanyiza bwa president. Kakati munnange olutalo bwe lutyo Muhoozi nga tannaba kubeera nga addamu, nsuubira okuba ndowooza yasoose kufuna advice okuva ku basajja be ba Kabanda, Balamu, ba chief advisors be bamwenda. Gwene mwenda wabeera ku radio ku TV ayomba buyombi musajja gwe baali batuwa ekitiibwa, musajja yalinga analyst omuzibu ennyo. Bannange sente zino nzibu, naye nga aba maintenance palace balina solar systems. Njatandika okusindikira okuwa ku bifaananyi wano kati nga bwe njogera, kati ebifaananyi ng'obiraba bya maintenance palace kwegamba olabe engeri emirimu gye bagikwasaganyamu egye ku installinga solar panels, amataala aga security lights, CCTV cameras, water pumps, enzizi ze basimye ne bateekako water pumps. Kwegamba bano bo bajja kulema, balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ne ttiimu ey'abakugu esobola obbinstallinga. Ate nga Hillside View Apartments bano basangibwa Jjanyu ku Church. Kino kisangibwa ku Entebbe Road, amakubo galinga 3 agaze okutuusa Jjanyu ku Church. Bw'otuuka e Namulanda buuza bubuuza uti liriwa erintuusa Jjanyu ku Church, wabula kye nalaba ku Namulanda lyo lya koolaasi. Kate bw'otuuka e Kajjansi
waliwo eri kuyisaana ebweya n'otuuka ejjanyuko kyaki kati n'ekitendera liwo eriri erikkirira awo n'otuuka ejjanyuko kyaki. Kakati munnange zino apartments nnungi nnyo era nga ne transport naddala gwava ku airport kuba kumpi nnyo ku airport Nyana Mpindi, era nga transport basobola okuwa obwerere, basobola okukunona akasuba ng'obookeze nabo. Dokita waali wano ku Uganda at large era obutambi mbuteekayo wano ennamba ye kweri bw'oba nga tosobodde kubeera ng'ogifuna program ze mpanikayo wano jangu wano ku nnamba yange 773 nja kukuwa ennamba ya dokita ku WhatsApp oba oyita to eri eya 1015 sooka ogireke tujja kuddamu tugikozese naye sooka ogireke n'ebizibu byayo muganda wange. Osobola ogikubako, osobola okumpeerezako mobile money neeyanzizza nnyo naye bwe kijja ku WhatsApp sooka ogireke. Kitegedde muganda wange. Kakati munnange njagala okubabuulira nti ebiseera ebisinga obungi bagamba nti kale oba oli awo Akena kiyabadde agezaako mugamba nti waali badde osirika bw'oba tolina kyakuubira, agezaako kugamba mutoowe Muhoozi Kaire Lugaba tiwali badde osirikako, sirikako kubanga bw'osirikako kivuga nti empewo emimwe egifuuwa n'egyewenjula nga totegedde. Kaakati munnange Muhoozi amaze okubitegeera, amaze okuwulira nga bamugamba nti no kula munnange Muhoozi nga Chief of Defence Forces ayise basajja be Babbalamu Bakabanda bonna batudde. Kakati bw'atyo n'ayanukula muddemu nti ati bwe muddemu bw'oti. Kakati olwo ayanukula President wa Uganda People's Congress UPC Jimmy Akena n'amugamba nti Sirika, shut up, keep quiet, shut up. In fact yawandiise bw'ati yagambye nti shut up Akena, shut up Akena ku mukutu gwa X bw'atyo bwe yagambye. Kakati munnange nga bwe kugenda nti Akena son of former president Milton Obote yakirabye nti no muganda wange Muhoozi byawandiika nga ame chief tebijjansa, namugamba kula oli kula ddi era nti bino byonna biswaza muganda wange kuva muntu ali mu office ng'eyo ya CDF n'omuntu eyegwanyisa okubeera president otandika otya okwewaana n'oyogera ku kutulugunya abantu n'okutta omuntu eyeesimbawo nga presidential candidate mu kulonda okwakaggwa abantu abasoba miliyoni 2 nga electoral commission bwe yatutegeeza bo nga bwe baabala nga bamaze okukola swap yaabwe nti abantu bamuga nti bayafuna abasukka miliyoni 2 otandika otyoga nti ogenda ku mutto ogenda kukola biki byonna. Kakati ebyo byanyiizizza nnyo Muhoozi, byamunyiizizza nnyo era n'agamba shut up saagala. Kakati nti Muhoozi ono azze awandiika ebintu bingi sijja kulimba naye nga bwe nakugambye nti gwe buli bw'olaba ku mutimbagano kati nga ku mukutu gwa X gendayo olabe Muhoozi gye yabiwandiise kati ojja genda okwesanga waliyo abantu ate abawandiiseeyo era ebintu ebisesa ennyo kuba ng'oli yagambye nti nedda Akena olimba si miliyoni 2 zokka ze zaakola ki ze zaalonda Bobi Wine, miliyoni zaali 7 ezaalonda Bobi Wine si 2. Kitegeeza Museveni yeewa obululu bw'oli naye eyasinze okumala eggobe mu kibya oli yagambye nti look at the drunkard man, nti laba ono omusajja omutamiivu. Kakati oli nayanukula n'agamba nti ani mutamiivu? Ani mutamiivu? Abasiru bokka be beesigama ku bulimba obwo. Gwe wali omulabyeko nga mutamiivu? Iyo obutambi butambula. Kati nze awo ansa n'enjifuna ne ŋŋamba n'obutambi bwe buli ng'atagala ng'akutte amacupa bw'ati ali mukuze ne Russia twamulaba nga agira tengerere temwabulaba obutambi. Kakati ono ng'abuuza oba abeerawa yali yamulabyeko ng'atamidde. Kitegeeza bulijjo anywa ne taatawo. Stop this madness. Omanyi omutamiivu
ebiseera ebisinga obungi bamugamba nti oli mutamivu oba otamidde akugamba gwe yaguze. Kakati eno yenjogero ono naye ateeka okubanga munywi, ateeka okubanga munywi. Naye kwegamba waliwo obumu ku butambi ku tweets ze yakata Muhoozi ze yakata wano abantu zibatunuulidde zetuyinza okwogerako kwali tuyinza okuleka enkadde zonna ne waliwo wano ze yakata wano kubanga alina gye yatajjuze n'agamba nti tugenda kucreatinga oba okuteekawo special police station nga eno y'Abanyankole bokka, nti wemugezaako okuyisa amaaso mu Katonda buli kaseera lwe muli embizzi tugenda kubakwata. Muhoozi bw'atyo bye yagambye. Kati byawandiika titumanye oba omuntu aba ali soba awo. Kati n'agamba nti eri Abanyankole abalya enseenene mwe mugenda straight Luzira, ze zimu ku ze yakateekayo. N'amaliriza ng'agamba nti mwenna mumanyi enkola gye nkolamu emirimu gyange, nti singa okwatibwa nga okoze ekintu oba ekityoboola oba ekinyoomoola oba ekiyisa olugaayu erinze ebigambo byange oba endowooza zange ennungi, ogenda kukwatibwa. Era n'amaani agamba nti mu next high command ngenda kukakasa nti UPDF etwala infrastructure projects zonna okuzimba enguudo, amalwaliro n'ebirala byonna amasomero mu Kampala, etwala infrastructure projects zonna mu Kampala, era nga buli kimu kigenda kuweebwa UPDF. Kakati era n'amaliza nti Uganda mbu twaniriza abaddugavu bonna baganda baffe ne bannyinaze abali mu US abakooye okubeera nga babonyaabonyezebwa basobola okukomawo Uganda nga basobola okujja Uganda yadde nga tebalina visa. Muhoozi byebyo bye yabadde ateekayo. Kati gwe bw'oba owuliriza ebintu ebyo obisomamu olaabigatta. Tebigatta muganda wange, kubanga aba agenderera kinti aba yeegayaaza. Kubanga omuntu oba weegayaaza ate teweegayaaliza ku mukutu gula bwansi yonna ng'ate bwe weewaana okutta bw'ogenda owakatta aba opposition 32 mbu 33 oyagala abeere Bobi Wine, oyagala kwegamba ne bamulaba nga bamutadde ku nninga n'Abamerika ne bwe bagamba nti ebyokwetonda ebyokuderitinga ffe tetubiriiko wakulosinga dda red line, tetwagala byakwetonda ate nkyanga byobiddamu. Ebyo nno bigenda basuula mu buzibu obw'amaanyi. Banagenda okujjukira okwebikka nga bukoze eki ng'obudde buyise. Jjukira nti ekintu kye mbadde nga nzija mbagamba nabagamba omusajja ono sanctions ziyali zijja kuluma bamu ne muwakana. Kati mulinde already kati tuli mu fumbiro tufumba, tuli mu zidizayininga tumukube ziriwa okukozesa n'okubeera nti ate era still nature egenda kubakolako, kubanga Muhoozi alabika okuziika ba ankuba abawerako mu myaka gino emitonotono gino, alabikira okuziikaziikayo kwawo ab'enganda n'emikwano. Kati kigenda mu dispressinga nnyo ekyo, kigenda kumustressinga nnyo ate awo atabuke. Jjukira nkana bali bamuliko, kati ate waliwo abantu abali soba nga bo bamugira bamuzeeno bagira bati ajja genda ogira bwati musajja wammwe ayinza n'okwogera ebigambo ebikakalya ennyo ebitayitana mu kamwa k'abantu. Mumulinde bulinzi mulabe, kubanga ewali badde wateekebwa logic gateekawo busungu kweshemba mumanya kabasibulire wano.